Mutera osi wechotera ndoze kyakutumya amanya kirwa kitegeera. Next time bobuuza muzali mubuze waki yakutuma mafundo. Kubanga ononye definition ya mafundo bajja kutegeera kitegeeza. Mukulu ojja kuba weddira mu kenyini ofune answer nenge ekikola kyokoze kya butitizi nnyo era kya busezi nnyo. So no awuno sijja kulwawo anjagala kugamba bana Uganda video erije nasembayo kola nabagamba naddala bana Uganda bava mu diaspora prince yonna moli. Be very careful nabagamba ku border controls oneza Uganda yoselute basira mutano wa Karechezi yaddira ekitongole kye ekimukuuma eky'Abanyarwanda echa SFC n'akiteeka ku buli migration point yonna eya Uganda oba entry point yonna eya Uganda ku border ne ku main entrance ekisawe ky'Entebbe n'ateekawo abasirikale abatamanya ngamba bali mu ngoye eza migration kumbe ba SFC abatandise okuwaba banna Uganda okubabuzaawo nga nenda bugisimufungize nabagamba akakino kyonna kutuukawo ne nfunye olukomo lw'essimu nti abantu bangi babuziddwawo mu ngeri y'obwebendala eteetaagisa kuba nti babuzibwawo. Omwami eyabuziddwawo leero omwami ono bamuyita David Sech Kigundu. Ono musajja mufumbo alina abaana era nga badda wangalya mu ggwanga lya Bungereza. Yatambula okuva e Bungereza ngina kuzomwezi 22 mwezi ogwa December lwakubiri lwa wiiki eno agenda okulyako Ssekukulu n'abantu be ne bwe yatuuse ku kisaawe eky'omumpembe Yosef Tabasire Ntebe ne bamukwata ne bamubuzaawo n'ekigamba nti abamututte babadde bali mu mmotoka ez'ebitongole bikuuma ddembe naye nga bali mu ngoye za bulijjo kumbe babadde basseemwayi abatutte omwami ono bw'ati bw'afaanana abatamanyi bw'ati bw'afaanana yabuziddwawo. So nyongera okubakutira banna Uganda mwenna abagezaako okudda ewaka mugezeeko nnyo okuba nti mwebereramu. Omwatata afoonu yono yakoze yakwatiddwa era n'atwalibwa ekitongole kya CMI ekyamututte okuba nti tanamanyikako mabuma b'emitire gonna gye bamututte era yono wantata afoono yoyo mwatata afooyo yatwaliddwa ekitongole kya CMI oluvannyuma lw'okuba nti yabadde azze okulya Christmas n'abaana be opo ne bazzukulu be n'abantu abasangibwamu. Omwami ono David Sech Kigundu omusajja omuzadde alina abaana alina famire era nga ne community ey'abantu abawangali Bungereza bamanyi bulungi nnyo. So yatambudde okuva mu Bungereza okudda mu Uganda ng'enaku z'omwezi 22 lwadde lwakubiri December nga z'okulya Christmas. So no ekimukwatisa nga bwe nabaga nti bano abasajja tebaasoma omusango gumuvunaana baga nti mutujju abadde facilitatinga obutujju mu Uganda naye ndowooza bano abasajja nga bwe nabaga tebaasoma ekigambo kye bayita terrorist oba terrorism tebakimanyi tebamanyi definition yakyo. Buli muntu gwe bakwata bamuteekawo omusango gwa supporting terrorism simanyi ekigambo terrorist bakimanyi oba terrorism bakimanyi awo ne neewuunya nange okutegeera kwabwe kwa mongooba. So with immediate response twetaaga gavumenti ya Yosef Twasira omutwalani wa Karechezi okwatagana n'ebitongole by'okwerinda mutandike okuleeta omwami ono ng'obudde bukyali kubanga mugenda kwekuulira akabazizi ku ggulu. 1 ono munna Uganda awangalya mu ggwanga erya Bungereza kitegeeza mutuuze wa Bungereza ajjudde era takyaliko kubuuza. Ngenda kusaba famire y'omwami ono please with immediate effect mukwate details za Muganda mu batata amwe mugende mutwale passport copies ne mukwatako mugende ku kitebe kya Bungereza ekamo sides ekamo kyawo nga kumpi n'ekisementi mutwale report nti omutuuze wa Bungereza yawambiddwa ng'obudde bukyali. Bwe kibanga temusobola kutuuka ku kitebe kya Bungereza then mugende ku kitebe kya America muteekeo report kuba bano ba partners basobola okuba nga bakwasaganya ensonga zino. Sina kindi abali Bungereza family y'omwami ono please njagala basaba mugende ku Minister of Foreign Affairs mu Bungereza oba muwandiikire Prime Minister wa Bungereza omwami Bolson Johnson mumutegeeze nti omutuuze wa Bungereza bwe yabadde adda ewaabwe ko okulya Christmas oba okulambulako ewaabwe Joseph Tabaisirwa mutano wa Karechezi nga akozesa ebitongole by'okwerinda bawambye omutuuze wa Bungereza ne bamubuzaawo ne bamutwala mu kifo ekitanategerekeka n'okutuusa katana kubwako kya mulubaale. So family please wake up mukwate passport details za tata wa mwono n'ebifaananyi bye muwandiike. Temugenda ku police kubanga police ye Museveni temugenda ku police temutwala different simu ya police yabuze no ekikulu details enyonyi ko yagide yabadde Qatar Airways bwe yavudde Bungereza details bazirina mufune flight details muzigate ku documents zino yo Bungereza ejjagenda ku kisaawe Entebbe ebabuuze nti omutuuze waffe eyayingidde ku lunaku bwewuti nga jidde ku nyonyi bwekiti yayingidde mu Uganda yabulidde luddawa. So bano abajja basaba kamera footage ezo ziri ku kisaawe okulaga omwami ono we yayingiridde we yafulumidde. So temwino mu lulumi bwemba temusobola kutuuka kamocha ku British Embassy then mugende ku American Embassy. If not so mugende mu office ya Prime Minister oba ku Minister of Foreign Affairs ya Bungereza mu ggwanga erya Bungereza muteeke complete with immediate effect omwami ono government ya Yosef Tabasira mutano wa Karechezi ejja mu producinga ng'obudde bukyali awo no sigenda kulwawo njala tandika bwenti.
Njagala tani munansonyi olunaku lwajjo kansoke mbeetondere saasobodde kujja olw'ensonga nti omukulembeze yabadde ayinayo akakonsati ke yabadde atuweereza n'okulya ku nyama choma nesobola kwagala ate kuyingira mu bigere bye kumutawaanya nakumwe kubajja ku mulamu olw'ensonga nti mwadde muli mu kuwoomera omuziki wepo n'ennyama. Video tennaba nkyali n'ekigula tugisine kimala kati njala bagamba bwe nti sharing a video tutandike information gye mbawo olwalo temune mugera gisanga walala yabadde yajjo nyongeddeko ne yaleero njala tandika bwe nti njala muntagingire omumpembe Judge Simon Bebakama on Chairman Water Commission with immediate effect. N'omwogezi wo ayogera ebigambo ebikawufu ng'omususa gy'obeera nti yasoose okukola mu woofiisi eyo. Nze nga mandi bwe sinywa guteeka njagala nnyo ebyonoonese omwami ono njagala olwali musomesa essomo alitegeere kubanga bano abasajja in fact n'omuntu ataasoma asinga abakulembeze abali mu woofiisi eza Uganda nga ne Yoseriti bahabulwa lutabayisirwa the son of late Kareches whom he killed himself, nabo endowooza yaabwe ya munguuba. It is very simple and easy to predict the next move or the next step of Museveni. Gyagenda okuzzaako mu kintu kyonna kyagenda okukola. So we predicted this. Na predictinga okususpendinga campaign. Ne predictinga okujjawo elections soon or later bagenda kukola ekintu kino. Mukirindeko bulungi. Na predictinga nakyogera mu mwezi oguwedde ne bagamba bali bagenda kujjawo campaigns. Sina kindi to suspend elections soon bagenda kireeta naye kale tebaguddeko mu ggabo lyange olwaleero. Kati njala muntagingire Simon Bebakama mutegeeze ebigambo bino wammanga. Amalofuna wano. Mukulu Simon Bebakama njagala ojjukire nti tuyina constitution ya Uganda newankubadde mugiyisaamu olugaayo. Constitution amateeka agawandikibwa mugalambika bulungi nnyo kampeni bwe zirina okukubibwa na bane balina okukuba campaign. Era amateeka galambika bulungi nnyo nti campaign bwe ziba ziteereddwa zirina okuggwa bunnambiro nga nena bugisimufungize. Kati gwe mukulu oluvuddeyo nga mukamaawo Yosef Tabasiro mutanu wa Kareche mutabani we eyakuwujja empi ne galubindi otukira okujja mu galubindi ezokya holding obuzebuze bwa Uganda nti tolaba nga atolaba. Bakuwadde biragire bikakali nze wiiki nga bbiri babagala bagamba nti goba kuba empi era nakuteekera mu State House ng'olina okukola ekintu kino wammanga era olwaliro kikoze final ne kati njala kusomesaamu katono nnyo mukulu tukimanyi tulunye olwaliro suspendings okuba campaign mu district zino ze boogedde oba ze sijja kuddamu kubanga ensi zitegedde nezo zasobozi badiramu ogambye nti Wakiso Mukono Jinja Kampala Acholi Guru Soroti Buganda Busoga ne Kasese tezigenda kuddamu kubeera mu campaign si bwogambye. Yes, it's loud and clear. Thank you very much, Mr. Simon Bebakama, for exposing your stupidity. You are a judge, but who is not informed about the constitutional laws. As we speak right now, the constitution states that if there is any kind of emergency in the state, we call off the campaigns by immediate effect. We implement the state of emergency. Which state of emergency? The constitution says that all powers belong to the Rebecca Kadaga, the current Speaker of the Parliament. Do you copy? So, therefore, if you suspend the campaigns in some district in Kampala, that means automatically you've suspended the elections. Do you copy, sir? The suspension of campaigns in the foreign districts, it automatically means that you've suspended elections or campaigns. Due to the pandemic, which you claim that the pandemic has claimed lives of Ugandans, which is a lie. Mr. Bebakama Simon, please go and read the constitution properly. Stop fooling Ugandans. We know it clearly that you are supporting your president or your boss, Yosef Tabasura, the son of Kareches, who appointed you. But please go back in the constitution and read it again. Whereby, katika nkudem, it is very clear kimanyiddwa bulungi nnyo nga tekirimu wadde okubuusabuusa nti mukama Yosef Tabasira gamba okukola ebigambo bino olw'ensonga akimanyi yonna gy'abadde tafunye bawagizi. Okimanyi bulungi campaign district ze musomye mu kwekalakasa Olubakula Kyagulanyi Sentamu Yosef Tabasira tabali mu Kareches yalagira shoot and kill bannayuganda abawera 285 battibwa era n'emirambo gyabwe ne gibuzibwawo egyamanyibwako gye mwateeka moli gyali 5 bwe tubanga abantu 285 battibwa n'otavaayo kondeminga kikulu ekyo gwe n'ova nti osuspend the campaign mu bitundu bino Wakiso Mukono Jinja Kampala Acholi Guru and Buganda region and Busoga. That means weya amanda mu mbugo. Tukimanyi nti district, let me mention this clearly. Tukimanyi nti Simon Bebakama, the trick was like the previous elections that
Honorable Chigundu was told not to announce the results of Kampala, Ntebe, Wakiso, and Mukono. Era presidential results tezalangirwa. Kubanga Museveni, he knew that the moment you announcing Ntebe, Kampala, Wakiso, ne Mukono, Museveni ajja kuba luziza akalu tebazirangira. The same trick Museveni achimanyi nti bwe batta abantu babatta mu Ntebe, Kampala, Wakiso. The district mubatiramu abantu abo. So he expect tagenda funa kalunga ne jinja kuibatta abantu. Achimanyi tagenda funa mbantu basupporta kugenda mu campaign ze. Katatenga achimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu the moment wayingira Buganda region, mono special Wakiso, Mukono, Kampala, Jinja ne Masaka kigenda kubeera massive ngabo kibadde. So Museveni atidde okuswala to the world nti bajja kumulaga nti ne bwenerenga nti ali tutaka lutagenda kutubagenda kukiriza nti yakalidde. So kino kimanyi bulungi mwatudde ne mwongera mu district zino ezewala olwokuba nti kibadde kijja kulabikira bubi mu public nti mwataddewo specific areas zemmanyi nti mwatiramu abantu so that people they can't come and watch Museveni. Or to be massively for Kyangulanyi to come and campaign those areas. One, Ntebe kibadde kikwina kubeera massive, Kampala massive, Mukono massive, Jinja massive, Masaka. Kati mwe kyemukozi just to supplement on other district. Which district? Already Robert Kyagulanyi Ssentamu ne Mukama Yosef Tabasira mutano wa bamala dozi kuba mu campaign. Lwaki ozinclude nze kuno eche tuita just mu supplement nzeko okwongera mu supu mu kintu kyammwe. But the main target was Jinja, Kampala, Mukono, Wakiso. Kubanga ye next target jabadde ko Museveni ne Masaka. Masaka Museveni yagenze bamwembala singa to the fullest. Museveni yagenze empiji bamwembala singa to the fullest. Abadde agenda kujja Kampala teri abadde agenda kujja campaign trail ye ne bwe yandikoseza sente meka. So it was a big mistake you to come out to come to the public no gama nti osuspend the campaign. Kati mukulu sami bebaka makansu kenkusomesemu akantu kano. So if you say that you've suspended campaigns in these districts, that means automatically you say that due to the pandemic and the spread of Senyiga 19 Omukambwe. But we've just remaining with the 2.5 weeks on the voting date. So if I might ask you, district zino togenda teka yo ballot paper bantu kulonda? If I may ask. Ozinawusinze nti these are ready districts now. Togenda kuba yo campaign. So that means automatically ne ballot box oba okulonda tagenda kubeera mu district zino. Kubanga waliyo pandemic eteka lisomalitia. When you suspend campaigns or elections due to the emergency, that means the government or the parliament calls for emergency, of state of emergency. Which state of emergency? Still Museveni agitia, whereby all powers will be belong to Rebecca Kadaga Ritola, the speaker. Museveni will be out of the system. So jara kubuza eno jeno jolangiride pandemic nti bajjewo campaign Museveni gyatira abantu. Boboga nti waliyo pandemic corona mungi okulonda kugenda kubeera mu district zino. I'm asking. Okulonda kugenda kubeera mu district zino. You've stated that waliyo emergency ya corona ya Senyiga Omukambwe 19. Wagenda kubeera yo okulonda. Kubanga message ensembi okufuna wano drone zange zekinyireetedde egambye bweti. Agambye NB, they are planning to postpone the voting process in some districts on the voting day, that is 14th of January 2021, as their next strategies. Their noob has over 2 weekends winning votes. Wanabagamba nti Simon Bewakama mutabani mukama we Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ne mutabani wo mumpembe ekiwowongole Muhoozi Kanyerugaba mugambi wano mu NB nti wagenda na kubeera wo okwongezayo okulonda mu bitundu bino wammanga oba bitundu byomwogeddeko oba bitundu byemanyi Kyagulanyi obuwagizi obw'amaanyi nga campaign obanga strategy yammwe okulemesa NUP okufuna obumala sina kindi mugenda kukozesa ka strategy ke mwakozesa nti ebitundu ebiranye Kampala muno mwe muli Ntebe, Mukono, Wakiso, even ne Masaka obutateekayo birondesebwa mu budde mujja bileta wakati wa ssaawa 8 ku 7. Kiba kitegeeza nti enamba y'abantu abandi badde balonda egenda kubanga yeesaliseeko. Kati bano bagamba oba ffe tugamba ogunywanga n'ogufujja. Bagamba webbanga bw'otamuwemukira teweebika. Kati mukulu Simon Byabakama eyeeyita nti wasoma era mb'omanya amateeka kati mukama we kana akaloba kayita vo omwange. Gwegezaako ku makya batugambe nti mu district yemu ebyokulonda byatuuse ssaawa 6.
ojja kutuwulira gwegezaako tugambe nti mu district zino z'olangiridde okulonda tekugenda kubeerayo ojja tuwulira ekyo nga nkimaze saagala kiriwaako kasitanze mazo kibagamba waliwo akalala video tenaba kino kyali kigula luggi mukulu Yosero Tabayisiro mutani wa Karekyezi ne bannayuganda mwenna bampuliriza njagala muntegeere bano abasajja balina mission mu ntandikwa ey'okwongeza ku nnamba y'abagenda okwesimba ngo batadde mu ssente era njukira nabagamba nti waliwo abagenda otandika okuvuga ekigambo kya COVID-19 then bamale baveemu njagala munteera amaaso ku bantu aba babiri caught this munteera amaaso ku Henry Tumukunde the brother-in-law of Yosero Tabayisiro mutani wa Karekyezi ne munnamagye Henry Tumukunde mbateekeko amaaso abiri within the 2 coming weeks before election there is a swap deal. And that swap deal is going to be bloody. That program ngena presenting enche misana between sawa mokaga ku musanvu. Encha tomolo ngena kubera ne programs bili. Egenda okubera security alert. Negenda okubeera eyebimuli mbulange. Kati mbagambye muteeka amaaso ku Henry Tumukunde ne John Mugisha Muntu. There is a plan, a swap deal between the state and these two candidates. Please watch out. Ebigambo byebwete mbibagamba so muwatchinga abantu bano step zaabwe ne meetings zaabwe zibakubwa ekiro. Kubanga these people bava mu campaign, they are not there to be seen. They are planning something big. Nefe tubalaba buli kimu tujja balaba kubanga nze drone zange zitambula buli kampu ate zifuna information. Kati naawo ekigula luggi kiwedde katugende ku video entuufu. Video entuufu yino. Museveni ne muhozi mutabani we Kanyirugaba bapulaninga okutandika okuteeka obutujju mu bitundu ebimu ebya Uganda okusinziira ku bo bakyagala ebitundu bino bagenda biteeka mu bomu okusinziira bokozi okozinga chaos muno omuli amachachi amabaala obutale n'ebintu byonna ebisangibwamu abantu abangi mu kino baagala kutiisa abantu n'okuba nti basobola okuteeka wakaseera kakazigizigi okujja bannayuganda ku mudigido gwabwe ogw'okwagala okulonda akalulu bawe Kyagulanyi Ssentamu obuyinza obugenda maaso mukitegedde bulungi guno nno omulimu gugenda kubanga gukolebwa omwami omumpembe Muhoozi Kanyirugaba Salim Saleh Muhoozi David eyeyita adumira amagye mulimu Kale Kayihura mulimu ne bamafia ba Kale Kayihura mulimu Semwai Iso ate nga amaze okuteekawo bomu zino ziplanting okutta abantu bagenda kukola ekintu kyekimu kye bakola bwe batega bomu erugogo ekabalagala wapone ebitundu ebirala kubanga bo bennyini we bali mu kitundu ekyo kuba nti bagenda kwefuula nga bagenda okurescuinga nenga ate in fact be bateze bomu zino okuba nti bagenda kutta abantu okuteeka public mu panic okuba nti bakola ebintu bino omuntu yenna abadde tagoberera politics mu Uganda omuntu yenna abadde tamanyi bukodde bwa Museveni oli waddembe okuwakana kyenjogera abamanyi politics abaludde ne Museveni nga bamumanyi Museveni asobola okusalako omutwe gwa mukazi we singa abayagala kusigala mu State House Museveni asobola okusalako omutwe gwa Muhoozi singa ayagala kusigala mu buyinza Museveni asobola okukola ekintu kyonna ekyesittaza okusigala mu buyinza kati okutega bomu agusima wulire kubanga ali abikozeeko dda ngenze maaso kati wano Museveni ffe twagamba mugenda kubba neffe tugenda bakwatire wantu wamu ntandise bwenti omukyala gwe bayita Ruth Nankabirwa ono mukyala wa Museveni wa namba 3 ono namwinamu abaana abenkana 2+ mukyala Ruth Nankabirwa yefudde ebbereje mukyala Ruth Nankabirwa yefudde ebbereje mu nsonga z'okulaba nti alemezaako bbaawe mu buyinza ono nno bamuyita Nampala wa paliamenti naddala ku ludda olw'aba NRM omukyala ono yenyigidde mu buvuyo bw'okutta abantu okubuzaawo abantu era ne gavumenti bw'eneeba ekyusa ye muntu nganze pasono gwe ngenda okunoonya nganze kino kiddamu ne wadde task y'okunoonya Ruth Nankabirwa olina we naamusanga alina questions ne answers z'okuddamu omukyalo ne information girafunye olunaku lw'ejjo mu maka ge agasangibwa alinda konsooka endabe wano mu maka ge agasangibwa ebeebajja omukyalo Ruth Nankabirwa alina obululu obutudde mu nnyumba ye naddala mu garage nga buwera akakadde kalamba ok'obululu nkiddamu Ruth Nankabirwa nkimanyi ondaba Bawo Yosero Tabayisiro mutani wa Karekyezi mmanya ndaba Muhoozi Kanyirugaba mmanyi ondaba Salimu Salo ndaba Mugisha Muntu ondaba Tumukunde ondaba aba SFC ne Iso ondaba mummanyi bulungi nnyo police amagye prison buli mummanya ndaba this information is crucial ate mukimanye Ruth Nankabirwa mu garagiyo mu makago ebwebajja oyinayo miliyoni y'obulu namba gyotesetese okuba nti ogenda gisuplyinga mutandiko gikulyamu obufere bwamwe ne tugenda bakwata mu kaseera katono nnyo mpawe kaaga nga nenda bugise mufungize kino no mugenda kikola okutambuza obulu buno era diiro no mugenda kukolebwa nga Christmas yakagwa Christmas yawedde tuli mu nnaku lwa bikondo kyetuyita Boxing Day naye nga abagezaako okukola omudigido guno ogw'okutambuza obulukano akalulu aka miliyoni y'akalukano ogisuplyinga muwuli abantu bano wammanga
era meeting abagibaddemu bali wano. Mulimu omwami Kiwanda Suubi, mulimu omukyala Nabakoba Judith oyo mummanyi, mulimu omukyala Rosemary Namayanja oyo weeruweero mummanyi, mulimu Haruna Kasolo mummanyi, mulimu Mike Mukula ono mukwasi w'abakazi Lepist, mulimu Ameria Kyambadde ono mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu. Ameria Kyambadde mukyala wa Museveni namba 3 amuyinamu n'abaana basatu nkiddamu nkyogedde sikiddamu. Mulimu omwami Sam Engora yomu kubali mu programu eno, mulimu Betty Anywa mama Mabira, mulimu Rebecca alitwala Kadaaga one bagenda mukozesa mu bitundu by'eruweero by'Busoga, mulimu Jeno Kahindo Otafire, mulimu Lukuntana, mulimu Mathias Kashaija, mulimu Jimu Hwezi, mulimu Kaguta Sodo. Kati abatamanyi Kaguta Sodo ye Kaguta Sodo ono bagamba nti muganda wa Yoseri Tobaisiro mutando wa Karekizi mutowe, but Kaguta Sodo ndowooza si muganda wa Museveni biological, no, alimu ebibuuzo bingi kubanga Kaguta Sodo tunoonyereza ebyafaayo bye ne Museveni tebina ebikwatagana olwakuba nti bagamba mutabani muganda bwe, naye nja kufinding out kubanga wagamba Kaguta ate Kaguta si yazala Museveni. Nja kufinding out between those two. Bayinza okuba bagatta mama, bayinza okuba bagatta mama ntebagatta taata kuba Museveni kitawe si ye Kaguta, kitawe ye Karekyezi Kayibanda, ate ono Kaguta yazala abaana abalala bano buli ba Toyota. So bwabanga muganda Toyota ono era ate kuba muganda wa Museveni naye nga su taata mu maama banjawulo. So Museveni apulaninga bwati era ekirooto kyabwe kikino. Museveni apulaninga nti baagala kuleeta oba okupulaninga okuleeta ono Sodo Kaguta ayitewo mu kifo waali bamuleetenga speaker wa parliament. Mumpulirize bulungi. Museveni okupushinga muganda we ajje tebakyesiga Rebecca alitwala Kadaaga, baagala kuteekawo muganda wa Museveni gubaita Sodo Kastafu ka MP automatically bagenda kukozesa seti empya n'enkadde okuleta Sodo Kaguta nga speaker wa Uganda. Kiba kitegeeza buli kimu kye baagala bagenda kiyisa nga bwe baagala. Ekyondo sigenda kirwako ekya Sodo nakyo bategeezezza bane bagenda otambuza obululu. Kati bane bamaze otekisa ekiseso kino baga bagenda kukola batya obululu buno bagenda butambuza batya bane bagenda obutambuza. Yoseri Tabasiro mutanu wa Karekyezi ng'akolagana Ruth Nankabwe nabo ne benjogedde kati jjukira baga balina milioni 5 obululu buno batandise obugabana kati on Ruth Nankabwe n'ekibinja kye bafunyeko milioni 1 babujja waggulu ku Summit View ku officers mess ene wali kiwadde tocha chamber ya Muhoozi Kanyerugaba bajasaddakira abantu. Kati mu bano bagenda kukozesa abayimbi ba NRM okutambuza obululu buno okubutwala mu kitundu ekisinga kyonna ekya Uganda, most especially the most targeted man agenda okukola omulimu guno bayimbi banne mwemuli Moses Sali amanyiddwa nga bye cool. Ono ye muyimbi go bagenda okukozesa ne bayimbi banne okutambuza obululu buno nga butwala ku grassroots okutandika obusupplyinga nga bakozesa ba LC1 ne ba police chiefs okuba nga bagenda butambuza. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani. Mukulu muganda wange Moses Sali munda Uganda munnange era tuludde ayina abaana abakulu abategeera. Bwe kigambo kye Total Revolution bwe kiba kizze mu nsi tokisaagiramu nti ne muganda wakutemako omutwe. Bwe kigambo revolution bwe kiba kizze kiba kitegeeza n'omwana wasobola okwesaddaakira gwe kennyini okufuna liberty eri bannayuganda abalala. Njala kutegeeza with immediate effect ne bayimbi bannammwe don't dare okuzanyira ku bulamu bw'abannayuganda. Nkiddamu mwenna bannayuganda abali mu Uganda w'osanga omuyimbi during elections time omuyimbi nga mmanyi nti yayimbe mutubonga naawe mumanyi abaddala ne Museveni ensimbi mukimanye be bane bagenda tambuza obululu bw'okubba. Mukimanyi bulungi bane bade bagenda bebatambuza obulu wokuba bagenda tambuza okubutwala wone bagenda obutwala. So osanga omuyimbi wonna oba omusanze ludda nga tali mukulonda nga ne wali tatekeddwa kubeerawo, please do the needful. Oyo mubbi wa bululu bali mu the same track ey'okubba obulu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'obulu bwa Nope. Nkiddamu bagenda kukozesa bayimbi. So please mutubuulire wosanga omuyimbi wonna during elections time oba before elections kunaku 2 nga kulonda wembasanga mu kitundu wonna oba bali mu hoteli oba bali mu restaurant nga batudde mbifo batalina kubeera mumanye nti ye mission gibalimu naye nga omuntu target omutuufu gwe bagenda okukozesa okutandika okukwambira okukubba obululu buno n'okubutambuza ye mutabani wa Bidandi Sala gwe tuyita bye full ngenze maaso. Wait.
A minute, please. Okay, muninde katono. Muninde katono. A minute, please. A minute, please. Muninde mukatono. Muninde mukatono. Katono nnyo. Okay, wawano. Abayimbi bano bagenda kuweebwa akasiriivu k'ensimbi kalamba oba kye tuyita 1 billion shillings okuba nti bagenda kukola omulimu guno. Nga ssente zino bagenda kubatambuza obulimu, bagenda tambuza okuba batambuza obululu buno. Nga ssente zino bagenda bakuba basasula ku LC1 ne LC2 bonna abawagira service basula mutano wa Karekezi country radio kubanga bagenda kukola ki? Bagenda kuba nga ba supplyinga obululu buno nga ssente bazisasula. Kati mukulu Yoseri Tabayisirwa ebintu bino ndowooza fuloza tusiika binyomo okuba nti tutegeera. Kati wano wenjagaliro bagamba wano wetugenda obbakwata tetugenda kufaja mugenda kubalira kale ku district wano wali ekinyusi wano. Njagala mumpulirize bulungi. Njagala basala video munsaliremo akantu kano kokka mu kaposting enkali kokka. Museveni opulaninga okubba tukimanyi bulungi. Naye naffe mukubbako tukumanyi otugenda okukwata. Weno njagala ebisigadde byonna simanyi birigi simanyi mugenda kabalya ku district wano ffe kako polling station ngabe nabagamba. Tugenda kukola tutya okuyimiriza okubbaka na akalulu kolo lunaku. Tugenda kukola tutya okuyimiriza akalulu kano kolo lunaku. Kubanga Museveni go planinze okubba akalulu kano. Naye njagala basooka bagamba ekigambo kino. Tusobola tutya okuyimiriza okubba. Ekisooka ku lunaku lw'okulonda lwennyini tulina okumakinga sure nti obubox obuleeteddwa ku polling station buggulibwa ku makya ng'ennamba yabo tubutegedde oba busatu oba bubiri ne buggulibwa nga temuli wadde akalulu ne kamu akasuuliddwamu. Era ng'obubox buno bulina okuteekebwa mu open space kyekisookera ddala. Ekyokubiri, omuntu yenna ajja okulonda alina okuba nga atajjidde mu mageti. Omuntu yenna ajjira mu mageti tetugenda mukkiriza kubeera ku polling station okwo. Najjira mu jaketi tetugenda kukkiriza kujjira mu jaketi. Alina oba ojjidde mu t-shirt zino ez'emikono emiwanvu zine sweaters. Tulina okumala okukebera okumakinga sure tozindabula kubanga buno bagenda bbuwa abantu abagenda okujjira mu mageti mu track shoot oba mu bisuuti okuba nti bagenda kulonda nga bagiremu obululu babuteekemu. Naye kino you can do it. We have no problem with that. Musobola okujjira mu mageti zammwe simanyi bino bigambo tusubye musobola okujjiramu. Naye ffe tugenda kubakwata tutya ku bintu bino. Tugenze bwe tuti. Tugenda kukola bwe tuti. Ekisooka tulina kye tuyita DRC form, the declaration kye tuyita DRC form na mukimanyi. DRC forms zino ze tulina okwesibako ennyo mu ntandikwa y'akalulu kano ne mu nfundikira yaako kitya. DRC forms zino ne bwe tumala okubala ku polling station bano ne batwala DRC forms ku district fete tulina na buzibu. Tulina okukola tutya. DRC forms zino zibeera za mirundi esatu. Zitya ngenda zibanyula DRC form zibira za mirundi esatu zibaleeteramu. DRC form esooka mulina okumakinga sure nti DRC form ezizze zirina ebintu bino wammanga. Ekisooka DRC form esooka erina okubeerako obululu obuzze ku polling station ennamba yaabwo ne mugikkiriziganyako mwena nti ba ku polling station eno kutugenda okulondera DRC form esoose eriko obululu 5,000 mwene ne muzikanyako ne mbobala obululu 5,000 ne muzisayininga DRC form ejiddeko obululu 5,000 iyo DRC form esooka. Nkiddamu DRC form esooka zibera DRC form 3. DRC form esooka tulina okumakinga sure nti DRC form esoose egamba obululu obuleeteddwa buwere 5,000 era nga abantu abali ku polling station eyo ne mugikanyako mwena nti obululu 5,000 ne mugisayininga. DRC form eyokubiri
erina okumakinga sure nti erina okumakinga sure nti abalonzi abali mu register executive balonzi abali ku DRC form ey'okubiri. Ekyo nakino mukikkaanyaako. Esoose ebadde aba ballot papers baba baleese nti polling station nti ye bagireseeko obululu 15,000 fena tubukkaanyaako nti obululu 15,000 ne tugisayininga. DRC form ey'okubiri tunogikkaanyaako nti abalonzi abali mu register zino zibaleese bali strictly 15,000 ng'obululu bule bubadde busoma. DRC form esoose erina okubala 15,000 ze ziriwo. DRC form ey'okubiri erina okubalaga nti mu voting register zino abantu abali ku polling station bali 15,000 nakino mukikkaanyaako. Eyo DRC form ey'okubiri. Kati DRC form esembayo eriko akafandali ng'ejja ly'obukadde ey'okusatu esembayo yeruwa. Mumaze okulonda bulungi nnyo batandise okubala obululu. Bw'abala obululu mwamaze obubala ne mugamba nti yes tukkiriziganyiza obululu bubale ne mubala. Ne bakugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 10,000 afunye obulu katuga Robert Kyagulanyi afunye obulu 3,000 nti ye babadde 15,000 Robert Kyagulanyi afunye obulu 3,000 wasigadde obulu 2,000 either Museveni yabeera ne 2,000 oba Museveni agabanye 2,000 n'abaana basigadde nti yes. Kati wano mulina okumakinga sure nti kudiera form esembiye nti makinga sure nti Robert Kyagulanyi afunye 3,000 sure deal ne muzisayininga nti azifunye. Museveni afunye obululu 10 nti abufunye. Obululu 10 busigaddewo either tumukunde ne bane babugabanye nti yes. Ekyo mumalo kikola nimanya nti obululu bubalansinze ne DRC form 1 DRC form 2 kati DRC form esemba yokusatu wane mubalansingira obululu buno. Mumanya nti abantu babadde 15,000 nti ye abalonzi babadde bameka nti abalonzi bali 3,000. Kyagulanyi afunyeko bumeka, Museveni afunyeko bumeka, wasigaddewo obululu bumeka, obwononese bubadde bumeka. Kati singa DRC form 1 egamba olubadde 15,000 DRC form 2 nega nti abalonzi bali 15,000 naye ng'obululu obulondeddwa busukka mu 15,000 okwo okulonda kubeera null and avoid kubeera kufu. Tetwetaga genda ku district. There is no need to go to district okubeera DRC form ne results. No, wano wekiggweera Museveni wano togenda kusukkawo. Buli bloga yenna buli apostinga mukontinga akantu kano mukasalemu. Tetwetaga genda ku district kulekana n'aba district returning officer. Wano wennyini ku polling station wetumalira ekintu kino mumpulidde bulungi. Mumpulirize wano ku polling station tetwetaga genda ku district. Wano tetwetaga mbwata simanyi bebe kulu yaze n'obululu mukanana n'abuyo mu boxi oba simanyi kasale kusasi yaze n'obululu n'abuyo mu boxi oba ono mafundo aze n'obululu n'abuteka mu boxi. No, that is none of our business. They can cheat, but the end of the day cheat yaabwe egenda komano ku polling station kasita tutuka mu box nga twasayininza obululu 15,000 bwe buli ku polling station eyo ne tukkiriza abalonzi abalonzi bali 15,000 strictly ndiye ne tugenda mu kulonda obululu buno ntuma nti Kyagulanyi awangudde n'obululu bumeka bwe buti Museveni afunye buti n'abasigale bafunye buti nti ye kasita obululu busukka mu 15,000 nga bugenza mu 15,000 mu 200 oba mu 10 oba bususseemu okwo okulonda mu polling station kubeera kufu nga tusinzira ku namba gye twakkiriziganyizaako mu ntandikwa e'5,000 nti obululu buze 15,000 abalonzi bali 15,000 kati ate abalonze bwe bate bawera 15,000 ate ng'obululu obubali busukka mu 15,000 okwo okulonda tetwetaaga genda mu court. Null and avoid. Tetwetaaga genda ku district tugenda returning officer. No, that is useless. One we kiggweera kitegeeza ki buli polling agent wa NUP yenna you must have a smartphone kyekisooka. Ekyokubiri buli supervisor wa NUP yenna nabeera ku polling station olina okusendinga DRC form esooka abalonzi bali bameka ku polling station eyo ballot paper baleese mmeka results zezisembayo then ozisindike gye zirina okulaga ekisooka kikole ki awe bino tebyetaaga mbu simanyi science bebe kunde bonojja n'obululu 10,000 kasani kusasi n'obululu n'obululu 1,000 wana we kino ngenda kikubanga buli lunaku buli video gye nkola wano we kiggweera. The moment tusobola okumanya obululu obuze abalonzi abali mu kitundu ekyo bulumeko obululu kasita busukka mu bululu obulondeddwa nga busukka mu bululu obwaleeteddwa okwo kulonda kuba kufu. Mukitegedde okulonda kubeera kufu. Awo nno tetugenda kulwawo tugenda ku kirala. Kati ngenze ku kirala. Yosero tabasiro mutano wa Kalekyezi wamaze okukola 7 otegera toyina kalulu. Okitegeera bw'omala okumanya toyina kalulu wa planize ekintu kyogenda okukola ekirala. Wetwogerera ku lunaku lwa Mande zigenda kubeera ennaku z'omwezi 28 omwezi ogw'12 mwaka 2020 ku Mande ya wiiki eno olunaku olusukka olw'enkya.
ogenda kuyingiza abasirikale abawere omutwalo ogumu ng'obajja Angola kubanga mwazo okukola deal n'omukulembeze wa Angola ate y'omu ku baali bakuwa ssente n'omukulembeze wa South Africa aliko baali bakufundinga these days nkiddamu yose yuti bahabulwa utabayisirwa ofuna ssente okuva omukulembeze wa South Africa aliko ezikufundinga campaign wepo n'omukulembeze wa Angola aliko bakufundinga ssente era omukulembeze wa Angola mwakoze deal akusindikire amaje omutwalo gumu agatukange na kuzo omwezi 28 omwezi ogwo 12 mwaka 2020 gana amaje gagenda kuyingira mu budde bwa kiro mugasaasaanye main assembling ya boyogenda okubeera obagenda ku assembling egenda kubeera bombo barracks bagenda okuba dispatching ebitundu ebirala bya Uganda during the election day mission Eliotia mission ya majegano ya ku dispatching aba voters nchidam mission ya majegano ya ku dispatching aba voters on the election day 1 Mulina enteekateeka eyokukola chaos during on the polling day. Mwagala kuleta amajegano agatamanyikiddwa gatandika ogoba abantu ku polling station kya buli alonde bamugobawo. Kati already you have exhibited your weaknesses like allowing the EC chairman to announce the pandemic in the following districts as you mentioned. That is a big mistake. So therefore, you're planning on the voting day also to chase voters so that you can easily cheat or rig the votes. But here is the reason as to why all this will fall. 1, you've imported foreign troops to disperse voters on that day, which is not accepted in courts of law and in the Constitution of Uganda. That's the wrong decision. Secondly, you are planning to impose curfew on the voting day. That means oyagala otekewa majama gwira ne SFC buli muntu amala okulonda mbembo kadduka aveewo nga tokkiriza muntu akola ki muntu agenda kubeera okulondawo. During the announcing of the results at the polling station, all NUP agents abamu bagenda kukwatibwa abalala bakubibwe n'embooko mu byalo mu sababuzi enkoko gye zikabira mpaaka teebe mugenda kikola kino tukimanyi. But please don't mess with the people. Kubanga tukimanyi lunye mu 7 tokyayina kalulu era ekikugambisa bya mama gyokola ekintu kino it is a mistake gyogenda okola y'obulamu mbo gyogenda okwejjusa. Gana amaje goleeta already omutwalo ogumu ng'olinamu n'amaje amala amagwira to dispatch voters on the voting day eno nasitira okola mistake, a grave mistake gyokola kubanga tutegedde bagenda kujjagenda kuza omwezi 28 bali omutwalo gumu mwakoze dda exchange ya sente ne gold okusasula abantu bano era twabategedde ogendo bateeka oba dispatching. Kino kituzza nti already wa confessions that wafunye da defeat genda gendo wansi ngenda bategeeza ngenze maso muchino Museveni ne mutabani bagenda kozesa emmotoka za government ne van za SFC okutwala bout papers no kunaku lokuluna nga abazimaze okugwa obubox wona mbudduse ne papula zaako mu bitwale so musobole okukyusa results zino nga muhozi yajja okuba ajumidde ekibinja kino ne kitongole kye kya SFC era ne results zino okuzisoma muhozi ayinza okufuna omutujju agenda osoma results zino ng'omumpe mbono chairman of the commission amazo muwamba kinabagamba ekya military commission ekyakolebwa bote bwe yakikola lyo lunaku lwasooka era kimusuubira okukola kino tukimanyi bulungi. But remember mbagambye mutunule amaaso ga mbagateke ku mugisha muntu n'omumpembe mukodomu wa Museveni oyo ali mu campaign eyita presidential candidate be bali mu mission balina mission gye bagenda okukola enshangenda gibaga by Sam Kaga ku musamu ja kuba presentinga balina ekintu ekyo mu kitegedde. Nyenze maso na security latindala mwenna abantu abawangalya mu Uganda mbitundu byenjawulo please making sure you be very vigilant on the 31st of December and the other days. Please avoid staying in mass crowded areas because according to the security alerts which I'm seeing here, please, there's something which I've mentioned when I was starting this video. Museveni is planning to plant bombs in churches, discos, cinema halls and open spaces ne mu church mwenyini. So mukyegendereza nnyo Museveni talina muganda ku nsi kuno kubanga omulimu gwe yekufiira ku bantu nga nkwa bw'otagijjaako eyinza okunywamu omusaayi. Kati wano wengenda obagambira nti Museveni gamubugumye. Museveni do you copy gakubugumye. 1, Museveni gwe kennyini watudde mu meeting ne mikwano gyo ne baganda bo. You confessed yourself that the fact is if we don't fight tetulina we tugenda kujja kalulu.
and we can't even get 20%, and you know it clearly. You mentioned it in that meeting. Wagambye, if we don't fight and we use force, kanaka tusobola kufuna the 20%, which is correct. Mu meeting jimwabaddemu. What you did in that meeting, you ordered all to have a meeting with all district registrars, district returning officers, sub-county election officers, and even parish chiefs countrywide to rescue you. And each and every district registrar, sub-county registrar, parish chiefs, buli omu ogenda muwa milioni 10 to rescue you to change the results ezigenda okuva mu kalulu akagenda okuddako. Nchiddamu Yoseri tiba haburwa rutabaisirwa the son of courageous. You confessed in the meeting that it's true that you can't win these elections. Even to get 20% is going to be a miracle. You confessed and you accepted you are defeated through elections. That's why you've imported 10,000 Angolan troops, which are due to arrive in Uganda on 28th. That is Monday, to help you to make chaos so that you can rig as you wish. But right now, as I speak, you confessed, and even you can't get 20% in these elections. So now you ordered all RDCs to make sure that you have a meeting with the district registers, sub-county registrars, and the parish chiefs countrywide. And each of these people are going to be awarded with the 10 million in the return, so that they can change all the forms in your favor. But Mr. Yosef Tabahaburwa, the son of courageous, if I may ask, Bannayuganda abazadde bannakabutuzi ne bassekabutuzi batutobudde nga bawerera abaana baabwe ebbanga lyonna, abaana ne batafuna mirimu ne babeera constituting nga basomye, balina degree, balina diploma, balina ne certificate. Ne tufugibwa omusajja ataasoma wadde P1 B naye ng'ate golooza badde ofuga eggwanga abantu tebategeera. Mukulu, bwe kubanga okutegeera kwammwe kuli ku stage eno, bwe kubanga okutegeera kwammwe mukimanyi nti okulonda tekusobola kujja bantu mu ntebe nga mmwe, nabagamba mwali badde muva public ne mugamba no, amaje gigafuga eggwanga tewakyaliwo constitution, tewakyaliwo biki, ne tumanya what to do. But bino ebyokwebuzaabuza ako gy'owaanaaba tebijja kukola mukulu. Bino tebikyakola mu ggwanga. Ffe kye twasooka okukola kwe kuzuukusa bannayuganda obwongo. Kye twaddako okukola kwa kutegeeza bannayuganda nti ensi yaabwe. Gwe muba tutte ssente z'omuwomusolo nga mutwala abantu ekyankwanzi okubasomesa ebintu bye muyita patriotic, while you are teaching these people NRM strategies and plans to support NRM, but don't to love their country. Let me tell you one thing, Museveni. Did any one of your family relatives or anyone else or your friend taught you how to love Janet Kataha Museveni? Nobody taught you. So nobody is going to be taught to love his own country. But for you, what you did, patriotism, it wasn't patriotism, whatever NRM system. So at this time, at this particular moment, we've waken up people so that they get to know that Uganda is their country. They don't have any other country to stay in. It's Uganda. We told them how to love their country. We told them that they're partners of this country. We have same equal rights, same shares in this nation. So stop fooling Ugandans. Gobolooza nti mwasoma nnyo tandika okukola oluvolongoto kano kafu nkiddamu. Bwe mba mulooza mwasoma nnyo okukola oluvolongoto kano kafu, abazadde baspendize ssente nnyo ku baana baabwe okusoma, bali ku street batambula nga biyenje. Abazadde baspendize batunze ettaka buli kimu abaana baabwe okusoma, bali ku street batambula. Mmwe omwana ataasoma wa senior 4 olw'okuba nti wa state agent avuga emmotoka ya bukadde 6. Omwana omusirusiru ataasoma muhoozi abeera mu nnyumba ya bilioni 7. Abaana basoma tebalina ssente. Muhoozi tagula nkwandaweya, Museveni tagula nkwandaweya, Jeni tagula nkwandaweya. Buli kimu kye mutambulira kusereza muwa musolo. Abantu abasasula omusolo bwe mutuume essaazi no mu byenje basiru. Please, Museveni, kino wakikoze ng'okimanyi. Messages zino zenkola onojala muzinsale particular muzibasindikire bazitegeere. So this system also won't work. Kubanga ffe akalulu akaffe babuulidde message ngenda gikola nga buli lunaku. Kagwera ku polling station engeri gye bagenda okukabbamu tugitegedde n'engeri gye tugenda obbakwatamu tugitegedde. The moment obululu obuleeteddwa tutegeera nti buli 15,000. Tulina okumakinga sure nti abalonzi bali 15,000. Bwe tumala okkiriziganyiza ekyo kisayininga ne tugenda kubala obululu.
kasita tubala obululu oba fulufiga yazina bumeka oba ni yazina bumeka okubba kasita buyita mu bululu obubaliddwa n'obululu kubanga tukera bukazi mugundi tudira tukebera nti obululu bulete buli 10 nti yentuma nti abalonzi bali makati balonzi bali 12 nti ye kale Kyagulanyi abuwangudde 7 ofunyeko ne tumala tusanga nga abalonzi basukka mbululu baliddwa oba bulu busukka mbalonzi abalondeddwa x aho tewali kubuuza tetwetaga genda ku district simeto goberere motoka zamwe simple mathematics and simple logic wano ku polling station wekagwira teri genda musimanyi tugenze wani byabaka mosomega sasiro wongo oli wali otadde mu bugalubindi olinga kireva kati botadde kwa roboti mbokanula amaso mbotubula results that is nonsense tetugenda kubikiriza akafe results ku polling stations wotukafunira ku tale center wali wenyiri wotukafunira ku akalonze nego bakalondedde bakabalira wali kati gojolangirire mafikizolo wo wano mugundi byabakama ojolangirire mafikizolo wo ku enambole oba mu kitanda kyongo oli mu kitanda kyo bakutadde ku gane point fetulina tale center wetugenda okubalya bu results ezigenda ogenda wezino genda so this nonsense of chasing away people on the polling day that is nonsense and bullshit obusabwante mujja kukifuwanga mukiza munda kubanga bino byonna twabitegedde mugenda bikola kati bano ba district register bano tabategedde kubanga tukimanyi the entire country by returning officers gonna ko district they come from the same they come from the one family it is your family mwana wasenga wa muganda wajjajja mukwano gwa neighbor bonna be mwakozesa kuba mu kimanyi mwakola ekintu kino nga bwe tukimanyi mu maje ne mu police nti omwana go baleta ina mu maje kati abera mwana wasenga mukwano gwa kojja wa neighbor wa muganda wange be muleta mu police ne mu commission mu akikola nti kati buli muntu yenna ali ku district returning officer agenda basomero obulu mwana wasenga wa muganda wa kojja wa neighbor owejindi be muleta kati bino byonna twabimanya mukulu ntumma tugenda bisoma bita tujja bakwata yensonga lwaki n'omusajja yimirire Masaka n'abologa ngali nyirente n'agamba bwe tugenda kukkiriza kuwaye buyinza nga tubuwera mu maje subuwa ba civilian temaje twala mukulu Kasmi zit Sunday simanyi Sunday bikoze bityo oyo musajja omunyalanda ino olubalo mulinganga olw'empisi the information I'm gathering right now oyo nephew wa Janet Kembabaz nephew kitegeeza ba Luganda bayina mu musayi gwatagana ndoza muli abasajja sitoleze bakolagana nephew yawa order mutetugenda kukiza kuwaye buyinza mujjukira musajja eyali ekasijjagirwa akulira majegesa kasijjagira Balax yagamba nti tetugenda kuwaye buyinza mu bantu ba civilian kuba temaje twayita who sent you in the bush in the first place who sent you in the bush in the first place Uganda ine myaka 5 plus jetugambo ya independence tewaberanga obuyinza bwali bukyuse mirembe that is not independence so mukulu Kasande the army commander of Kasijjagirwa mbadde nkola research n'enkizula nti oli nephew wa Janet Kembabaz tekyakwogeza ebigambo kubanga you are protecting your properties as you've been saying and you have been telling the all police officers and the serving army commanders that you and other comrades who pretend to be Ugandans, you are refugees who sneaked into Uganda through different borders. And some of you are not registered, although you are calling yourself Ugandans. You are not Ugandans. Time is coming, you answer all the questions because we need answers. We are tired of fooling Ugandans. That's why we are still backwards in development because each and every the taxpayers' money which has been paid to develop Uganda has been misused to different areas of the world, including our neighboring country, Rwanda, where you came from, pretending to be Uganda. That nonsense must stop with immediate effect. Ngenze maso. Waliwo mukyala eyakinambuse n'agamba nti mu Masaka tebagenda kukkiriza mu Kyagulanyi Center mu kuba bululu ate tebagenda mukkiriza mbo kubanga anywa enjaga. As we speak at the moment, natural change, you have the worst records in the history of Uganda. Karunjagala mukasalimu specifically nga message egenda wa natural change strictly ya natural change. Madam natural change mfunye record zo enfunyo whereby obankwambule obankuleke. But let me put disclaimer before I address you. With the due respect, Ugandans, we are not here on social media to shame or to attack any religious leader, elders in the country, or army officers, including the leaders. But we do this because we feel pain that some of us, we've traveled abroad and some countries which were on the same level with Uganda.
But right now, as we see, those countries are far better than Uganda. What went wrong? Because of the poor leadership, corruption, and misusing of taxpayers' money. So if we see such people whom we think that they know more than us, the same time they bed with the government to torture, to kill Ugandans, we can't keep quiet, although we respect you. Siche twagala, nchidam. Fe, bwemutula ku social media, tetuliwo kuvuma, kuvoola, oba kutyobola bitibwa bya bannamagye, bakulembeze, bannaddiini, oba abantu abalala bonna abali mu Uganda. Fe twali tulowooza nti omuntu bw'okula obeera kyakulabirako. Naye ate tugenza okizula nti obukulu buwoomya ttooke so si bwongo. Abantu mmwe mutusibyeko obufuzi obw'ekyenakyemalira olw'okuba mufuna akasente nga n'emyaka gigenderedde gye bawubidde akatambaala. Kati munaasonyiwa okusiiwuuka empisa olw'okuba twetegereza nnyo ebbanga lye mmaze mu Uganda muligirekedde amalibo manene nnyo nga mumulya ne ssente ne gavumenti okulemesa abaana bavubuka mu generation yaffe okufa amaanyi gabwe okufa ttogge. Remember, the entire generation, 60-70% of all Ugandans, it's a younger generation between 18 to 30. They are jobless. They don't have hope. Basoma bayine papula zawe. Ngate generation iri wakati yamu ba Museveni temwasoma. But remember, abazadde bonona sente zaabwe n'atunda ettaka, n'atunda ekibanja, n'atunda buli kimu, ne Gomesi n'agino n'empale y'omunda n'agitunda omwana wasome, n'amusanga still asiri ku street, abalala bagenze okukola bwakadama, which is not okay. We have all natural resources. Tulina buli kimwe kitwetaagisa abantu basasula omusolo, but we gain nothing in that money. That's why abantu bafuna obusungu okubaddamu. Not because we are willing or we wish to. That is not our take. We don't wish to abuse you or to attack you. But the pain we have, nga tulade mudayininga ne government engwire tayagala Uganda, that's why we do what we call counter-attack. But that's not what we meant to do. I'm very sorry about that. Ne other colleagues abachikola, tetusobola kuba ntulaba pain yen tusikika ebintu bino. We need to expose you to the fullest. Muchana chwala chiyinji. Istola wasimulungi munange. Naye oba gwe nkuddire ku Sunday mbimuli. Ne Sunday program bisagireta naye. Tetwagala nnyo bambula. That is not our mission. Tetwagala nnyo kwambula bantu bano. Kubanga we respect you, but if you don't respect yourself, nobody is going to respect you. That is the fact. But if you don't respect yourself, otherwise, we don't have any kind of respect towards you. We shall undress you. Madam Nachiwara Chiyinji. Wabeerako obukulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda ng'oli mu kitongole eky'ebyobulambuzi. Era gwali minisita by'obulambuzi. Mu mwaka gwa 2012 ng'okyali minisita wakutegeka omukolo gwe tuyita Tourism Expo mu Buganda era gwali mu Lubiri. Omukolo guno wagutegeka era gwagenda Malembe. Naye ekizibu ekiriwo nti gwe mukyala gwe obubbi wayonka buyonke era kyagenda okukomekereza ng'omukolo guno gwavamu obukadde 180 obw'ensimbi za Uganda. Sente zino zonna nga bwazikwata zonna obukadde 180. Eggwanika lya Buganda lyalina okufunako obukadde 35 nkiddemu. Eggwanika lya Buganda oba bank account ya Buganda yalina kufunako obukadde 35 obwa Uganda mu cash nga teziriko kubuuza. Olw'ensonga nti expeno yalimu abazze okuwolesa ebitone n'ebintu byabwe okubigula basasulanga ssente. Yalimu abafumbi b'emmere buli kimu abali bazze okukola ebintu byonna baakuwanga ssente. So n'okava n'abagula ekivulu kino bakivula bakuba obukadde 180 mu butande obukadde 180 bazikuwa mu cash. Mwana muwala obubbi obukusiiwuusa n'okuba nti weefuula nti gwe nampulira zibi wakwata siringi 5,000 zokka ze wateeka ku akaunti ya Buganda obukadde 180 n'obubuzaawo n'obutwala. Obuganda bwebutobodde gye babonabona n'abantu abajja basinika ebinnyo gy'obeera nti basinga okutegeera kumbe babbi. Nakiwala Kiyinji mu mwaka gwe gumu project ey'okuzimba Bujagali Falls yatuuka mu mwaka gwa 2012. Again still gwe kennyini olw'okuba nti wali minister tourism ngene ekitundu kye baali bagenda okwongera okuzimba ku Bujagali oyoko kwaliko ebitundu biri nga kuliko ekitundu ekimu ekya Busoga wepo n'ekitundu ekimu ekya Buganda. Buli kitundu eky'essayidi kyafuna ensimbi enkalu. Busoga yafuna obukadde yafuna emitwalo 10 ejja dola eza dola. N'ekitundu ekya Buganda kyafuna obukadde kyafuna emitwalo 10 ejja dola mu kitongole kya tourism nga compensation olw'okuba nti baali bagenda okukola community development ng'ebitongole bisinga obwo gye bagenda okukulaakulanya ekitundu biina serezi biwa ekitundu ekyo kiriraanye mu kitundu ekyo nga compensation oba community development fee olw'okuba nti bagenda kukozesa oba okutataaganya ku bantu abaliraanye ekitundu ekyo. So ekitundu ekya Buganda olw'okuba nti kyali tourist site mukyala Kiwala Kiyinji during that time gwali minister wa tourism. Abantu bakolaga nabo wababba kyekisooka. Ekyokubiri gwe kennyini
company eno eyali egenda okuzimba ya Bujagali nekubuuza oba nebuuza bapatana mu progressive mwali nabo ne bakubuuza wawe bagenda oseka sente zino Nakiwala Kiyingi wagenda n'oggulawo account mu Centenary Bank mumanya nga golosa nti account eno ya Buganda kumbe eri mmanya go ag'ekintu ne bakuterako emitwalo 10 ejja $1 mu cash sente zino twagala kubuuza aba Buganda mu ministry nga ne Ssaabasajja Kabaka mwali n'ebitongole bye sente zino obukadde sente zino emitwalo 10 ejja $1 mu tourism ministry Nakiwala Kiyingi yazireta tezaatuka kubanga yazirya n'abantu bonna project yali enokolebwa ku sidulu by'ebijagali awo ku side ya Buganda sente Nakiwala Kiyingi teyazirya sente zino wabazita ku account ya Centenary kuwazitwala n'ozirya Nakiwala Kiyingi munange fete twagala bambula naye mutuletera ebizibu ebibi Nakiwala Kiyingi njala kusaba gwe okweyambisa ebitundu byo ebyekyama okubifuula nti gwe kyekyamaguzi kyolina okufuna emirimu n'okubeera ku mirimu gyo please njala kusaba weewumuzeeko information gye nnina okufuna mu nsonda ezisinga obungi Nakiwala Kiyingi wagenda okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga almost buli muntu yenna abadde mu Bwakabaka bwa Buganda nga mafia gye bali buli muntu amaze okweganzikako bamaze okutaganjula embogo bazitegedde obuvanjuba n'obugwanjubwa mu Buganda bwakyeringo kyali minisita wa Buganda bakutaganjula embogo ne bakuzikuba ebuganju bazizze bugwanjuba kubanga wali onoonya buganzi mu kitundu ekyo so bubanga bwali okyali mu Buganda nga tukuwa ekitiibwa still ng'okyagaba ekinazi nga bakuwujja ekiwojjero from Monday up to Friday buli musajja akumanyi bw'ofaana nga tonava Mmengo nga n'ekyakugoba Mmengo bwali bubbi nakugaba kinazi kwefuula nti gw'osinga ekiwojjolo ekirungi mukulu weewumuzeeko tewavaawo n'ogenda mu state ekya state kyonna kikugamba nti buli state buli okuva waggulu mpaka kwasembayo Katonda n'okirina akweganzikeko naawe mukugaba ekinazi tolina yakkwatira bendera era tewali muntu yenna mu gavumenti yayo Senator Tabasirwa Mutanda wa Kalekezi atakumanyi bw'ofaanana mukyala gwe nakugamba oli bwava musajja wamala okutegeera nti obufumbo bwakulema toyenza osula mpigi oba oweeta mpisi kundi omusajja Kiyingi n'akugoba makaage wasalawo okudda ku buvubuka buto kati bw'oteekamu ensimbi ng'akamu ke nnakulaze luli nti buno obuvubuka bw'otandise okweganzikako okuba nti ofuna fame oba obufumbo bwakulema mukulu ndowooza nandikozeko syllabus nnamba naye ndowooza bw'otewummuzeeko nyinza okusaba ebiddako okusinga ku information enkwambula bulungi nnyo nyinza okufuna information esinga kuwa nenkwambula bulungi nnyo kuba tutukooya abantu batumanyiira the moment you attack Robert Kyagulanyi Ssentamu we shall attack you too period wumuze ekiwojjolo kyo kubanga sirowooza nti gwasinga otutegeera mbakazi abali mu Uganda the moment you don't respect yourself we can't respect you anymore but see a tendency gyetwagala that because mwagala kulemesa revolution nga mufunye sente z'ekiyai nakiji oli mukazi mubbi for your information one waliwo kyali wange bwe tubadde tuwangalira ano kati yadda Kampala eyo yakola program ye ngera still ayagala kukola project ya kuleta ano baana bawala abakola mayumba kubanga ana ensimbi abantu weziri obanga ofunye omulimu gw'okukola mu nyumba nga usigala omwami ono yagoba program ye okuva Ankara ku embassy ya Fere bamwe empapula bamwe clearance nga inogenda Minister of Gender and Labour nawe gy'okoleramu gy'obeeramu okufuna recommendation n'okufuna empapula ne embassy ya Butuluki mu Uganda emwe ebikwatagana omwami ono bw'akola pepa akabulungi nnyo n'atuuka wa minisita omukulu okusingako yamwaga ahead ogenda ne program naye n'amugamba nti ngenda kukwasa omukyala Nakiwala Kiyingi akole program zino Nakiwala Kiyingi bw'atuuka mu office omwami ono okulaba n'omubuzaabuza n'omusaba proposal na buli kimu kyonna n'amala obbikwasa bulungi kyewakola omwami ono ekimanyi wamuggyako proposal n'omuggyako bintu byonna particulars n'obimuggyako n'omugoba ne project n'ogibba kyewaddako kwe kwata bannayuganda abali basukka mu 1500 n'obakolera visa ezabaleeta wane Butuluki ne mbasula ne mudduka n'omwami omu yadduka ali Germany ne musula no bannayuganda 10 nga mmaze obbajjako sente empya ne kadi wakati wa $10,000 okubafunira visa ekyo mbadde nkyerabidde Nakiwala Kiyingi okozesa information yo okozesa office yo n'obuyayi okubba bannayuganda aba buli kika bannayuganda baatukaana okubonaabona bawere 10 nga tebalina waakusula wadde okunoonya omulimu gwe kennyini wajja muno n'osooka n'ogenda ne mu kibuga ekimu ekyesudde ebbanga okuva mu Istanbul gyewabeera mu hoteri okumala wiiki nnamba nga wefudde mwogeze mu conference kumbe mwali mugabana ssente zammwe n'omumpembe omu eyayita Joseph if I recall my memory eyayita Joseph ne muba bannayuganda basukka mu 10 nga mukosa ministry eyo nga mmaze okubba project y'omwana Nakiwala Kiyingi please wumuze engalabyo we know much about you still va mu game eno ojja kufuna obuzibu bwabwereere wumuze ekiwojjolo kyo wumuze engalabi awo nvuddewo ngenze ku kirala kati kano njagala bawulira akatunumba kano
Mukulu Sepirian Kizito Lwanga Archbishop wa Kampala nkulamusiza taata kansubira oli bulungi je baleko gyo tusaka engalo ne bannaddiini banno nze nno nga bwe mbaga nti siri muntu wa kuvula abantu kujja ng'olina ky'oyagala okukola Mukulu Sepirian Kizito Lwanga nafunye sirabasi namba ekwatako nafunye sirabasi namba ekwatako naye simanyi bwogenda kikola oli musajja avunaanyizibwa you are the next to pop eddiini tugikkirizaamu ne kano tumukkiririzaamu naye epesa liwakutte nga kyamu nkuweemu ewiiki okyuse statement yo oba information gye nina nga mbi nnyo gye nafunye towards you kawankuweemu benefit of doubt either you will change your statement nga mukwatagane basosodoti bannammwe be mwakoze bannaddiini if not so ngenda kuwayo benefit of doubt for 1 week njagala okomewo mu kkanisa weetondere bannayuganda weetondere endiga statement gye wakoze kuba bannaddiini banno baakuvuddeko bagaffe bino tubikkirizaamu era wabiwandiise nga gwe n'obyogera wazze mu ekereziya n'oyogera statement ezitakwatagana ng'empale za mukama we yakuwa ensimbi n'ogamba nti abaana ku social media bakukalakasa nze sinnakuvumako ate sobola kukalakata okujja kukubula ekituufu kyade point blank okugjako information gyene yakukalakata ate nja kukalakata naye ngenda kuwa ngenda kuwa benefit of doubt for 1 week either ku 31st ng'osoma weegaane statement gye wakoze n'okwegaana sitaani n'ebikolwa bye fail to do so ngenda ku-exposinga 1 you know each and everything which is behind you secretly without the church or the Catholic Church knowing exactly what you are doing behind the curtains. I have all the information about you. Nchimanyi o chimanyi byenjogerako bimanyi information ojimanyi. You have a lot of things you are dokola out of church knowledge or out of Catholic Church knowledge ngo chimanyi tebabimanyi. Before it's too late, today is Saturday. Either you statement ngabe nagent fa abakatuliki twenenya. Nogamba gunsingidde ddala. Either njagala ovayo wenenyeze public n'endiga z'abanna ne bannayuganda bemuyite endiga oba nzije nkwambule public emanye kikyoli. Nagamba totinkulanga mayinja ng'osula mu nnyumba za ndabirwamu. Sepirian Kizito Lwanga ekyo kimanyi wadde tokimanyi fere tuvuma muntu wadde omukulu okujja kasito okwata we tugenda okugira change wetukwatiramu nagamba Museveni musitaani bwakukwata mu ngalo n'omusinkana okyuka oba otagwa ddalu ofuuka mulalu the same category nawe gy'olimu kyetubadde tukuwa ekitiibwa kyavuddewo abaana bagenda kukalakata naye nze ne information gyene bambe eyinza nabutakulekera ku bwa bishop eno information jengendo okufulumya eyinza okuleka kubanga bwemba sigifulumiza nga toze kwetonda nyinza okulagira abawandiisi banga abeekyama ne bagiwandikira bagitwale wa papa e Roma kuba bali kumpi wali abali bali Bungereza abali bali Italy wennyini abali France njoso boy information eno nga bulu kubanga ne evidence weziri ez'ebintu byo Catholic Church byatamanyi mu Uganda bafather bane batamanyi mu Uganda n'ebikolwa byokulanga oli wabweru wa curtain tubimanyi nabifunye byo nabingi nnyo gombola ddamba munnange binene kati taata wange saagala kuswaza kumpewo kuno njala kusaba ekintu kimu weegaana ebikolwa bya sitaani oba sikyo nkuwadde ennaku 7 zokka olw'elwa mukaaga nkuwadde ennaku 7 zokka either I expose you oba mpitanda ground fe tuwandikire Roma kubanga tusobola okukola buli kintu twagula amaaso nti we can write and you can raise points ku the next level ekyo nakyo tukisobola mweno struggle tusobola okuwandiikira papa abantu be wali bali Bungereza we bali Italy we bali bangi France we bali wonna bakatuliki betwesiga basobola okuwandika kadi gwo wandika sanctions ezerize ku basirikale ba Museveni gwo waziwandika sanctions banayiga ne baziwandika bamanyi address baziteeka bamanyi oli kiba kikola address bazimanyi the benefits of double standards
nchiddamu Cyprian Kizito, the benefits of double standards are very painful. Kati wabanga oli ku double standard system ey'okuyingira mu mazina g'enkima, the moment you participate in monkey dance, be ready for consequences. Unless nga gwoli Jesus. Bw'oba toli Jesus, toyingira mu mazina g'enkima. You have a lot buli kimu okimanyi. Today, kankuleke nkuwadde 7 days. Either weetondera endiga mu kanisa mu kereziya ya Uganda, oba weetondera bannayuganda ku biwayogedde, kubanga basumba banno baakuganye. Kino Museveni akozesa n'akusuula ngenze mu maaso. Museveni yabadde apulaninze bw'ati. Yabadde apulaninze ayite mu Joint Christian Council by statement yen. Bwamala ayite mu Joint Religious Council by say the same statement. Olala ekyade kiddako yadde agenda kozesa the elderly forum say the same statement. Electoral Commission ekimaliriza nkiddamu. The trick was Museveni was planning to use you and your fellow religious leaders, mostly the Christians, to pass such information. Thereafter, he uses again the Joint Religious Council to pass the same information. Thirdly, he was going to use the Elders Forum to pass the same information, Electoral Commission to come and accomplish the mission. But unfortunately, we exposed the mission. That's why some people in the Religious Council came out directly and said, no, we don't know about that statement and we are less concerned. Nibakuleka mu firimu yo. Kati bano aba Joint Religious Council bo bategeredde nti omuliro gugenda kujja. Bo basirise. Kati bali ba Elderly Forum eyabakadde Museveni jukira abali mu Elderly Forum bonna bali ba minister, bali ba Chief Justice, bali ba RDC, abala bali mu government ya Yosef ne bakaddiwa ne baddeeri. Bonna yali apanze ekintu kye nga bajja kujja boogere bannange simanyi sirole simanyi speed control, we are all Ugandans, simanyi biki. Kati bano bonna yali apanze sectors 3. Yali apanze y'abasumba b'eddiini eya bulijjo y'abakristaayo n'abakatoliki bagatte boogere statement, apange eyabegattira mu kibiina ky'abannamadiini bonna bajje bakole statement yemu, eri eyabakadde gye kimalirize. Mu kukimaliriza bali bagenda ku Electoral Commission go ahead okwanawunsinga kasasiro waabwe. Kati bwe twakubye kino abasigadde bonna bagenda bano abaana bakuba nekifiirawo. Kati mukulu nze nkuwadde benefit of doubt today, nkubuulidde twetaaga apology before nga nvuddeyo. Amanya gange nze Lumbuye Fred Kajubi Chemical Ali sirina kyentya mu kukyusa eggwanga, sirina kyentya. By the way, for your information, today is the Boxing Day, that is the 26th of December 2020. As I speak now, Museveni was conned, plus his son Museveni was told that we are going to bring you a Christmas gift. Tugenda kuleetera Lumbuye Fred ku mmeeza mu State House nga mukwate musibe. Era sente nyingi ze baspendinga sente. Mukulu Muhoozi Kanyirugaba mutabani wa Salim Sale. Mu meeting wagamba kitawo togenda mu Christmas gift ey'okumuleetera Lumbuye ku mmeeza ye. Gwe bonda bakama tu n'ompita embuzi. Bonda bakebyo yompita ndooza gundi. Ompita nkoko. Nakugamba mu struggle eno fede tuna kye tutya kulwa change. Nenkugamba mwe baspai bamwe bangu ku identifyinga nnyo. 1 balina amaalo. 2 they are not trained. 3 kye bayita spying tebakitegeera. System y'abana Uganda okuspyinga bafu nnyo mu kuspyinga. 1 balina same figure. Bonna balinga kalitunsi. Futu kusobola but from a community we can easily identify spy into no spy. Community yaffe tugimanyi who the hell they are. Abantu abazenga bonna baspai balina amalo. 1 bajja mu Europe n'atunulire customer nga alolozera bu mancho siwa 1 talina kyamanyi. Ekyokubiri kasitata niko okubuuza ebibuuzo bitakwatanga tumanyi no spy. Ekyokubiri figures zaabwe tuzimanyi. Ne bosindika base Kiganda baba na Kiganda no tubamanyi who they are. Tubamanyi. So mugende mudde musomese ba spy wa mungeri gye bakola ki gye baspyingamu. Ekyokubiri kimwerabidde okumanya mwakkiriza okuteekawo G5 network. Kati mwamanya what is G5. Ekyokusatu
mwete mind we can get information at our own disposal kusawe na utujagalira kubanga mukimanyi state infu nga ne genetic nyini agaba information kiti mukimanyi kubanga leta kwaga nagamba go farm 15 minutes wezit museveni ajja kulaba ne asinga okuseka genetic yagendo singa okuseka goto kimanyi nti ne muhozi kenyini agaba information goto kimanyi tokimanyi nawe kenyini olumo agaba information museveni noje gabira mu meeting zobeeramu. If you are not among people supplying information, meeting mutuza zachi. Wandi bado cheko ya physical nga totumye muntu. So muhozi, if you are looking for Lumbuye Fred Chemical R, you come yourself pick me. Nakugamba nja kufuko mujulizi on behalf of the 45 million Ugandans. I will sacrifice myself. Mbawonye chibambulira. Don't send anybody to look for me. Just come yourself and pick me. Museveni, don't waste your time looking for Lumbuye. If you don't supply the information, then come yourself and pick me. Nkulageke chaga nembo kuseka. Obo kumera amayembe bweseke bogola. Don't waste your time. Mwewe kenyini genetic agaba information. Museveni kenyini agaba information. Muhoza agaba information. When you send spies with the information, that means the information is going to reach at me. So, make sure, if you want to go to do anything to someone, don't send anyone. The information will link. Muluganda tugamba tuti. Omu abibira. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. Chidam. Omu. Omuntu omu bwati. Tasobola kusasanya kyama. Ababiri babibira. Abasatu basatulula. So bwe mugatta emitwe gyammwe Janet Museveni Muhoozi Salimu Sale Kayindo Tafiire Salimu Sale Kayindo Tafiire nono Werisa erimu wa masa ameka ne batula okutalikisa exactly information will link. So don't look somewhere and someone is giving information. You yourself Janet passes the information, Museveni to you pass information, and Muhoozi Kanyarugaba you to you pass information. The moment information eva mu Janet nawe abasatu ebesatulukuse. This is to teach you. Eno nabagamba fetulina more experience mu bintu bino muje mutamanje mbalete mumanyi. The moment information linking okuva muntu omu ebe egenda kusaturatinga. Temudda mukuwulira muntu yenna musimayi biki musimayi information efulumedde mbabulidde mbafa baganda kitogera. Kasita information eva muntu omu ebe egenda kusatulukuka etambule. So temwebuza information jeba genetic kenyini agaba information, Museveni agaba information, Muhoozi agaba information, Salimu Sale agaba information, Kayindo Tafiire mwenna mugaba information. So I've told you point blank, if you want to pick me as an individual, Janet yourself, collect your bonds, pick up yourself and board the plane, come to Istanbul. I will show you. Museveni yourself, pick up yourself, board the plane, come and pick me. Don't send anyone, including Muhoozi Kanyarugaba. If you want to get to me, don't send anyone because the information will link. Come yourself. I will show you what my mother gave me. We know. There is no spy network in Uganda. That's why mukwata n'abantu katumaze babu. Tebano case file. No kwata musimai. How do you forge such a case on human beings, on Ugandans? Because you are in the panic mode. Social media is spending within a minute. Information is bang etambo the worldwide. Nali mu America ngali mu kusenya sobolo gifuna. Nali wansi enkoko jizikabira mpaka taba sobolo kufuna information within 1 minute. Motu ina spy. You don't have spy. You are spy network amfu. Bajja mu Europe natambula na baka travel naga what is this? Nali nyabasi nabuze nekola eno ya masanyalaze eno yachi. Olira nabuze mere gye bali oyimangira muntu yo fara. Ukitegera? Chovula musobeko ku spy network ya America ndala nnyo. Omuntu kubayita spy nga yasoma professional. Osobola okuwasa omukazi nga ina mission gyagenda okukolako naku spying nakuzalira n'abaana ne muzukuza n'abaana nga diru tenda kutuka n'agikola ku last day. Omusajja najja nakuwasa naye nga ina mission yamutumibwa okukola mu family yammwe nakuwasa bulungi n'embaga neggwa ne muzala n'abaana ku last day mission ng'etuuse n'akutta. Oba n'atukiza mission mu family eyo. Ekyo tuyita spying network. Kadebire byammwe. Kasasiro. Mwina spying teriwo. Chebayita spying and intelligence birala nnyo. Mwe mwasoma birala nnyo.
kati boleto ne yasombera Sunday hasite manju jibalonda apple kubanga bungereza balakiza bazina zijjude fruit tree balinayo apple balinayo kali bono yasomera mu kulonda apple manju mu Sunday hasite waloko defense mbwa ina spy network useless and bogus nonsense temanche baita spying. If you can't observe that within your system the information leaks, then there's no the spy network ayamwe banfu tumusobola chimanya. If you can't observe someone in a distance of 100 meters or 50 meters entirely armed, no mutunira eye to eye contact, no man to nali muno bwati, no tamanya body language yesometi mu 50 meters or 100 meters, that means necessity jemuina fu. That means necessity jemuina fu. No sango muntu kwa airport no manya to no spy engeri gyakyusa mu amaso ne yemola ogamira to no mbega. Nola omuntu atambula mwe muina amakudde muina pistol already muina amakudde mulinga bayina pistol mu kiwato na ateka mu pistol ne kunalanga ngomu monde ono mayento yo musirikale. People find first and foremost figures amwe tezili meant kubeera maje. That's why I keep on telling singa tebali baganda temwandi baddewo information jenga gathering endaga even ne mukulwana mu Luwero triangle it was baganda basoga who fought for that war. Kubanga mwete muina network baba buyitiwa tugwe commander but abantu abana basigala Luwero mwaba tabona on the final day temusobola. Nomula ole muwanva alinga omuntu bayenna atambula akota ku myaka 3 yenna ali awo aline ebinyamanya tuna the army commander simon chiwani CDF oyinza omuntu oba mukazi wa musajja yenna ina amakudde kati ateka pistol mu kiwano ogoba katuba kine kitambula. You are easily spotted, and someone from far distance he can spot that this was a spy from Uganda. It is easy. One muina amalo ekyokubiti mwasoma ekyokusatu mweraga ekyokunda muri basiru wango muina botono bwakatiuni mwenna ne omusanga ina degree no mwana P7 asobola musingo okulowooza. Bwembate musobola kusoma constitution egamba eti the moment kastaba ikirizo omuntu ba nominating campaign zitambula tezisobola kuyimirira obumenye constitution kati mulese ne mbata yaneti Kyamaluto commission mbusimanyi atadde campaign azimiriza mu district basomye ngorede mukimanyi district ezimu ze mutadde ko just kuwekwa asante kujuza namba nga mukimanyi mbale mutagetinga Ntebe Kampala Wakiso Mukono Masaka ze target mbale mu suppose kubanga mu 7 ba mu expose nze ne MPG ngana zino district mukimanyi mwatta ya abana basuka 285 mu 5 nga mukimanyi ba mwabata museme tagenda funa yo kalulu mune mutekawo ekintu ekyo mutaddewo kafyu mutaddewo sanctions mu COVID-19 ngate mukimenti fetwa tegededda na kino ne mutasoma constitution nti if I call off campaigns in such areas it means there is a pandemic. If there is a pandemic, the constitution states that we call for a state of emergency. The moment you call for state of emergency, Rebecca alitwala kadaga ya kubeera president Museveni abavudde mweso. So njagala bagamba boma nyinga njala saba ba lawyers ba nope please with immediate effect twagala mugene muteke court injunction bayite omusajja no mumpembe bamubuuze mu criteria kimu asinzidde okulangirira campaigns zimide mu district yezo addeyo yesogeze constitution bulungi nga nenda bugise mufungize addemu a recalling off statement jakoze emenya constitution nsaba lawyer ba nope mutekeyo court injunction bana abasajja bamuyite mu court atubulye mu criteria kimu ayimiridde okugamba ati zino campaigns mu district baziyimiriza waliyo COVID. If the moment you say that there is a pandemic kitegeeza ekirwadde oba ekintu kyonna ekikyamu ekiriwo kiba kiyimiriza ne constitution ya Uganda deyimiriza ntugenda mu state of emergency kati gwogamba tuyimirize campaign ne mwana bamwasomera lodda wasimanyi simaje mwasomera these people abazadde baspendinga sente zabo kusomesa abaana. People clever on ground mwalete biyenje byammwe bine bibadde munte byamanyira kuta. In fact, if it is very easy to spot these people batambula n'emiggo jente mu motoka, you get to know to yo. Bwaba atambula n'omuggo n'omanya nti yo. Ne waba yimidde ngera akutte mundu abira n'omuggo nga gwesimbyeko bwatira nga alunde nti you get to know that abantu bebano. So ne munaleta bannakiganda nga bayina mbalo we shall expose you to jabamanya temulina network. Just a matter of time. If you trust yourself that you have security
and you have intelligence. Chechi kulesizo omutwalo gw'abangola omutwalo gumu ogenda kuyingira ku mande ku sawa ngenda kuzomweza 28 bobo ina intelligence n'amaji lwaki ogayise lwaki ogayise you are there promoting hate in amongst Ugandans. The moment okumanya mwete mwaso babagayi bakamba bulire teri akubidde Robert Kyagulanyi Center mu na nupu campaign nga government ya Yusero tabasirwa mumujja ku main je manyi to abantu bamanyi muisa mbyalo abantu bagetinga excited bamulaba kuba balaba Robert Kyagulanyi Center mu ne bawera oyo bokubye campaign eri je bamanyi omujjeyo omututi je bamutamayi bamutegedde omukubidde campaign 1 eri omuntu mukyala tamayi kigambo kye bayita tear gas bamukuba tear gas amanya Museveni amukubye tear gas tagenda kuwa kalulu nkidamu eriyo mu kyalo muzeeya tawulira kige kibayita tear gas omumulumbisize mu kyalo mukubye tear gas tagenda kuwa kalulu mukubye tear gas mu Buganda mu Busoga mu North abantu banyivu kubanga mbakuba bulwadde right now motoka za Kyagulanyi zonna nezibali zibatamu za pink wali walabye eyo substance yonna eyitibwe ya tear gas ngerimu chemical erimu langi bwezityo that means mutabula langi yamwe ne mugiteekamu obutwa ne mbakuba abantu okitegera kati eno je tuyita system eyokubalabisa Museveni watula mu meeting ne banno ne muteesa nti no already Lumbuye ekekeme okalia to exposing that we are not Wanyankore original and I did that to expose you because you are good at camouflaging. You've been camouflaging, you call yourself Wanyankore, but you're not Wanyankore. You are pure Rwandese who even doesn't have ancestral areas. If I may ask, Robert Kyagulanyi Center this week, he went back to his ancestral area. Nabalaga jajja wa jajjawe ne taatawe ne mama wange bali bagala middaawo. Museveni, can you please pick up your skeleton and move to the area of your ancestral home in Uganda? Can you pick your skeleton and plus your fresh and you show Ugandans where their ancestral home where is? Because it's not there. You are not a Ugandan. Same to Janet Kembabas. Please, can you show your ancestral burial graveyard? It's nowhere to be seen. The likes of Salim Sare. The likes of El Tumwine. That means you are camouflaging. You are exposing yourself to the extent that you sat down. Nemugamba no. Temukuba wadde okutta omuntu yenna mu Western region. Nchiddamu mukaloka video mukasalemu. Museveni yatula mu meeting ne bayaye banne. Ne bagamba already Lumbuye yatu exposing tetuli Banyankole tuli Banyarwanda. Era tubadde tubeekweka mukasale. No gamba bwoti nti tetukuba bantu tetutta muntu yenna mu Western Uganda wadde okuba essasi oba okuba tear gas. Kubanga we must cause chaos abantu bano bakoleki batuchawe to the extent tuyinza n'okufiirwa buli kimu. Exactly kimwakola. Campaign ezibadde mu North Ba Kyagulanyi zakubye mu West tembadde mu sasi tembadde mu tear gas tembadde mu wadde tuwale mu ndufu afunya accident wadde afudde bwabajja ali mundage ekitundu bakuba tear gas kubanga mukimanyi the more you expose your friend mukuba abantu bana masasi bagenda baddako. But the information we gathered is abantu babakyawadda mwabatwalako amataka babadde basirise now they are fuming kuba bategeddemu baane kati abankujja ko butategeera ne mukolanga mu mulina ekitundu ekimu kyemweteka muti muli bannanyini kyo ne mukuba abantu tear gas mu North ne mukuba abantu mu East ne mukuba abantu mu Buganda tear gas amasasi ne mbatta ngegyoyite wamwe temukubyo tear gas kubanga muyina yente zijja kufa muyina y'abantu babajja kufa munna y'abatabagala bakyasirise bajja kuzuukuka ekyo kamukimanyi mukyetegekede kati okuswala okusinga okugenda kusigala luddawa mubadde mukimanyi bulungi nti eri bamanyi nti muli ba refugee abajja okuwamba eggwanga. Okay. Ngenze ewomumpembe Gibuule. Omusajja Kibuule mutabani wa Yosef tabasira mutabani wa Karekezi afuukidde abantu b'emukono ekyambika ng'enkuwa bwe yeefuulira ente ku ttale. Omumpembe ono Kibuule mutabani wa Yosef tabasira mutabani wa Karekezi ow'ekyamabadde tamanyikiddwa munnanga omwami ono emabegako Mukama yamukuba omuggo oba kwali kusaddaaka n'asaddaaka abalongo be era Mukama ba receiving emirembe.
Kibula amawulire genfunye omwami ono mu nyumba ye gy'alina eyo gye yasiika abalongo etemagana ng'omuntu gye yazimba ku ssente z'omuw'omusolo. Ennyumba eyo ayinamu ekifo ekyekusifu omuli sitowa y'emmundu z'alina. Nkiddamu, Kibule ayina ekisitowa y'emmundu oba etterekero ly'emmundu mu nnyumba ye. Mu nnyumba mwemu Kibule ayinamu ekkomera mwateeka abantu babawambye nga bakubye emiggo. Kibule ayina emmotoka eza state ezisomba abantu buli kitundu kyonna gwe abaakutuma mutwala omutulugunya abamu ne babatta mu kirindi. Kibule y'omu yaddukanya ekifo kye tuyita safe house gye nabagamba bagamba esangibwa ennamawojjolo ku ludda olw'omukono ogulya kye tuyita on right side okuliraana eggombolola ya Ssaabasajja Kabaka ey'ekitundu ekyo wansi ng'okkirira mu kibira wewali safe house eyo. Kibule yagiddukanya okukwata abantu mu bitundu by'omukono n'abalala balemiddwa mu bitundu ebirala obbaleeta obbattira mu safe house era Kibule nga yagiddukanya era babaziika eyo. Kati mukulu Kibule information eno bwefuluma bwe ntyo n'etterekero ly'ebyokulwanyisa mu nnyumba yo nga tukimanyi toli mutaano wa Museveni n'okujooga omegga n'oluma n'otta bannayuganda nga weeyagalidde kubanga oli mutabani wa Museveni ali tamanyikiddwa. Mukulu bwe bakuwa n'okudduka toyitanga wammwe gwe twakutaddeko dda bakuntumira tukutegedde we tugenda okukufunira. Ekyokubiri, omukyala Betty Nambooze bakireke weetegereze nnyo entambula yo n'ebigendererwa bye by'okola mu by'obufuzi. Omukulu ono bwe yadde atudde mu meeting ye batamanya ngamba yalegidde abasirikale b'okusanga bakubba amasasi bakuttirewo. So omukyala Betty Nambooze be aware Kibule ali mu plan ya kujja mu nsi kubanga tayagala oddemu okufuga kitundu ky'emukono nga bwe bali. Eno no mission bagirimu n'omumpembe eyeeyita omwami Kalangwa. In fact Kalangwa nsaasidde kasajja katto katunulanga empumumpu edibidde ku mugogo. Kalangwa oludda wa musajja gwe mbumpi olinga ekino ekisekula ebyo ebinyenyebwa ekiro. Kalangwa eno ensi gwe Kalangwa olowooza olina obulimma abumeka? Ate tugamba bwe tuti enkima gyekoma okulinnya omuti obulimma we buleka wabweru. Mukulu Kalangwa obulimma wange obulese bweru. Gwe omugoba agenda okukozesa okubba obuli n'okusengula abantu ku mataka. Kalangwa obulimma tujja bunyiga tujja kunyiga obulimma paka tunabujjamu omukyuzi. Mukulu Kalangwa weetegereze gy'olaga ne gy'ova mu bantu abagenda okukwatibwa with immediate effect. Kalangwa gwasooka ku layini. Ojja tubuli ovo n'obuddo ebijja bya bajjajjaabo akedizo ina mu Kampala amataka g'otutteeka ekayunga ojja tubula gye wagajja n'omulimu gw'okola mu Uganda kubanga wajja oli mukulu nga Bumbuzi. Atamanyi Bumbuzi kye kiwuka ekibeera ku kitambule mu bbanga wepo ne ku mbalama z'ennyanja. Kino nno bwe kibe kizaala abaana nga bakuze kubanga kigenda ne kibiika eggi ne kirisiba mu ngeri y'akasuwa ne kibeerawo ne kyetambula ne kigenda ebbanga ne kimazeeyo bwe kidda kisanga eggi lyeralula ne ligenda kikutita okuzaala abaana bakulu nga Bumbuzi. Kati mukulu wajja mu Uganda mukulu nga Bumbuzi gweefudde nti gwatwala akayunga ne bannayuganda bategedde bannayuganda ke baategedde nti mwenna muli bagwira mwagala kubba ggwanga ddimalawo tugenda kunoonya omu ku omwo kubanga tukitegedde mwateeka dda ba agenti bamwe buli kitundu kyonna ekya Uganda okubacunya okutwala ettaka. This is my last question to Joseph Basirwa, the son of Karechezi. Mukulu, as we speak right now, you are not fighting to stay in power, but you are fighting to protect your properties plus your colleagues. Send this message to Joseph Basirwa, the son of Red Karechezi, whom himself he murdered, due to prevention of knowing his own originality, because Museveni thought that his father will expose him because the man who was a pure Rwandi who came from Rwanda looking for his son, Museveni. So, Mister, you are not fighting to lead Ugandans again, but you are fighting to protect your properties with your colleagues, the mafias, the camouflagers, the bandits. So, you are willing to assassinate or to kill, to plot a genocide in Uganda because you want to protect your properties. Last message. The owner of Kavumba Recreation Ground on Mitianda Lord. The information I've gathered that this gentleman is from Rwanda. Right now, he had witnessed that the regime is in panic and soon the regime is going. So I've had the information that this gentleman is selling Kavumba Recreation Ground and is willing to free the country to go back to Rwanda. And he is not alone. There are so many Rwandese origin people who have been staying in Uganda. Right at this moment, they are trying to sell off their properties, which they gain from the state on the taxpayers' money. They are trying to sell those properties free back to Uganda, to Rwanda, because they're in panic. The same code Museveni is using is going to use all the possibilities of foreign forces to protect his properties
and his family, but that is a big mistake. I told you last time that you still have two options: to accept and you go and take care of your cattle, Rachtura. But if you mess and you rig elections, please, you are going to face the consequences. I told you Ugandans were easy to forgive and forget. But if you force yourself on Ugandans, you won't like the outcomes. May God bless Ugandans. May God bless Kyagulanyi Robert Sentamu and his entire cabinet crew, most especially the driver oba omuwulungusi wa kawulunguta Robert Kyagulanyi Sentamu, bakameramani mwenna abali ku media platforms zonna eza Nope, mbagaliza olunaku olungi n'omwaka omujja gubere gwa mirembe. Njagala okubaza mwenna ba supporters ba Nope worldwide aba supporting, and I keep on encouraging you, please support buli mwana yenna ali ku trail ya Kyagulanyi Robert Sentamu. However small it is, please support with the due respect. Maximum temulekerawo. Njagala okwagaliza bonna betukoze omulimu guno obu struggle nga nfundikira. Abantu mwenna ba commentinga on behalf of a struggle, big up, mukama bankuumire temujjanga okwo. Abantu mwenna ba posting aba fighters, mbagaliza omwaka omulungi n'omwaka omujja mwebale ku struggle. Aba sharinga mwate kirala nnyo, mukama bankuumire. Ba bloggers mwenna oba postinga oba oyogera oba okola kingoli blogger oli ngo postinga banno ba night shift dancers aba commentinga batakinga bakola ki mbagala ba sharinga mwenna mbagala nnyo, mukama batukimira takumira mpeera. Na yaba singa obungi be bantu aberekereza akagulira magale diba ne mukaweleza in term of transport, accommodation, food, MBs, power banks, ko buli platform yonna buli muntu yenago muwa send. Please keep on, because Museveni is in panic. Atandise nokwata abantu abayita ba terrorist aba supporting a struggle. For your information, Museveni nebonogala NGOs zonna nozikuba ku ttaka tojja kumanya struggle wetambula. Banna Uganda kenyini abali ku ground beba supporting Robert Kyagulanyi Sentamu. Okujonga okutte 45 million noziteka mu nyanja Victoria nojibikula nojiteka wansi, then ojja kuba wangu de Kyagulanyi. But if you can't manage okujoba na Uganda million na mutano, then you are wasting your time okugala NGOs n'okubateekako emisango. And this is my last message to all serving officers in the Museveni government. Please go slow on attacking the foreign countries. Go slow. And this message go direct to Doni Wanyama, the place secretary to Yosef Tabasula Mutanu Wakareches. I'm doing some kind of research on you. Go slow. Soon I'll expose you. And whoever knows the history and all the bad sides of this man, please hit my inbox. Because this man, he thinks that he's very clever in media. But soon or later, we're going to expose you. So whoever knows Doni Wanyama, the press secretary of Museveni, please hit my inbox for more information. I will expose him. Maximum respect. God bless, peace amount. Mukama bankumira takumira mpera. Mwera. I sign out.